Ebanaji. Zine enviri nazo zikoye. Maya. Hello. Maya gwe. Nakukubiddeko nga nina bye njagala okugamba naye ngenda bikugamba kamalirize mwana gwe ndi late. Kale. Oh. Hello? Hey, Jalal wazuku sedda. Kana imuzuku ke meeting egenda kubeera etandika mu dakiika sawa ziri mmeka 11. Meeting etandika sawa 12 ate ba board members bagenda kubeeramu. Okay fine. Nyanguwa. Banaji. Leero luno. Gwesebo. Mukulu. Banange nze zukuka. Zukuka vayo togenda kuntuusa leeti leero nina meeting sawa 12 zennyini nyina okubeerawo. Nze cheya lady. Nze cheya person wami. Oliwa vayo naawo jogende nzo ndeetere gundi ontwale ku mulimu. Wanji. Zukuka kati wulira bwayitabanga omwana omuto ye neeno esikanjikendezeeko. Wa. Banange zuku kunzu kusama ngana akagwawo olunaku lwa leero tomanyi kigenda kubaawo ekiki tokimanyi te ku mulimu tulina gundi meeting ne ba board members naye ddalawo meeting ne ba board members ikati sawa meka sawa zino zigenda mu 11 10 naye banaye nedda mukyala wange naawe beerako omwenkanya nyingidde saawa 9 nasuze envuga bakozi kati zino nakaba kawaate ngamba kukutwala ate ndi mwenkanya ki okola mulimu ki si gwe mulimu gwo gwe mulimu enkuba yiye etonya mpitiri enkuba etonya n'okutonya gundi naawe kati genda ku mulimu oleete emmotoka fuluma ogenda oleete emmotoka nze onvuga ontwale ba board members bagenda kujja I need to give a report. I have to give them a report so siyinza kumisi. Mama Serimi kati ontutenga atali baawo. Ate kati sikulima ontutenga atali baawo. Nedda oli baawo wange siganyi. Naye bakawo. Naye nze mfulume kati mu nkuba ngende ku mulimu nzijeyo emmotoka ate nkomewo nkunone. Omulimu guno nakwata bulungi empapula nenzisayininga nenkusabira omulimu nembagamba bakama bange ono musajja wange ategeera muntu mukulu wa buvunaanyizibwa agenda bakola emirimu gye. Kati sawa ya kulaga buvunanyizibwa bwo just no board members bagenda kubeera ogenda oleete emmotoka naye bote bakira benti nanyusesa nayingidde wano sawa mmeka mazima sawa 9 nebase wedakiika 2 nti ate kati ngende omulimu wasayininga gwaki si gwakuvuga bakozi nze ndi mukozi olwaleero nze nkulira department y'abakozi nyina okubeera mu board meeting genda oleete emmotoka sawa zino zigenda mu 11 za kiro bayisa 12 nyina okubeera kati onyumya biki ngende mu nkuba genda mu nkuba oleete emmotoka si gwe mulimu gwo teekako wali ekisaati oyambale tuteese okusinga okuvuga okuwalabana ne bodaboda ngende mu nkuba ate nvuge emmotoka nkomewo kunona tugende lumu tulinye boda mulundi gumu tugende njagala oyogera ebintu bino ng'omanyi gw'oyogera naye I'm going to be the main of the meeting. Kitegeeza ki ngende nga ntonyolokoka bakama bange olwo nyimirire ntya ngamba wa report mbagambe nti ate munnange enkuba enkubye ng'ate wanteera yakabega ng'omulimu nteera yakabega n'olwaleero nyamba kati n'abawaki akabega nga siri responsible nyina okubeera smart such that I can nyina okubalaga image naye kati gwe tolaba nti awo wabaawo okunyigiriza wadde ndi mukozi naye wabaawo okunyigiriza nayingidde saawa 9 n'emmotoka n'engizaayo kati nkere mu nkuba eyo gyefudemba ngenda ate nno n'emmotoka ate nkomewo wakiri teekako ekijaketi tulinye lumu boda ffenna tugende kirabika gwokooyo okukola kamba kubire mbagambe you know what this one is not responsible tufune omukozi omulala obadde ki naawe omulimu gwawule ne laavu wano ndi mufumbo eri ndi mukozi ndi mukama w'abantu sikujemedde ku mulimu naye nawe beera mwako omulimu gw'okuvuga abakozi batwala ku mulimu essaawa eno nkwetaaga enkuba etonya nyina okugenda mu meeting kati etonye emmotoka nze kati mpitewo okunona emmotoka tugende kankubira HR mugambe ono mukozi waako oyo omugambe nti ki leka naawe bw'oba toyagala genda oleete emmotoka emmotoka ngende mu nkuba genda mu nkuba ondeetere emmotoka
kijaketi tugende ffenna lumu, teekako kijaketi tugende ffenna lumu, otuuke ku mulimu wakiri nange manye nti onyambyeko olwaleero. Saba nkwate bulungi. Gwo kitutte obulala. Sigenda kulinnya booda kunkuba nga oli mu byamuzannyo gwe. Kati ndi mu byamuzannyo gonze, kati nze gw'osindikayo enkuba enkuba sirimu. Aba ayagala kwebaka okooyo okukola ekyo nkitegeeze. Sinnakugambako nti nkooyo kola. Ekirungi ngenda mu meeting bakama baffe bonna ab'oku ntiko bagenda kubeera. I will let them know nti tokyayagala kola. Let me just call them. Kubanga omuntu bakusasula kuvuga bantu batwala ku mulimu. Olwaleero enkuba etonya mbw ate nninye booda. How come? Ne mukamukubiri. Nti ki? Obadde ki? Mukubire mugambe nti tokyayagala kukola. Kati obudde bw'olika obudde buwenzeeko. Genda olete emmotoka. Ngenda gendera nange mu night. It is okay kasita ogireeta.